azze Joshua Musasizi Nsubuga. Poliisi mu disitulikiti y'Essembabule eri ku muyiggo ogw'omugoba wa mmotoka tipa namba UAN 307J atomedde abantu 62 ne bafiirawo. Akabenje kano kagudde Njange Bulakati Mugombola Nakasenyi mu disitulikiti y'Essembabule. Omuvubuka ategera ekiseke lya Brian bw'apakuddewo emmotoka ya kitaawe n'agenda atomera abantu 6 nga ba mu nnyumba emu, 2 ne bafiirawo. Abaana baddusiddwa mu ddwaliro nga ewabbamu mu disitulikiti y'e Mugombola era mu kibuga eky'e Mateete ng'embeera gye balimu mbi nnyo. Abantu bano babadde bava kwekyakalirako mu kiro ekikeseza leero okujaguza okuzaalibwa kw'omulokozi. Abafudde ye Brian Rugema ow'emyaka 9 ne Winnie Naluswata ow'emyaka 20 so nga ye Mawanda Julius ayisiddwa bubi nnyo kubanga akutusa amagulu gombi. Okusinziira ku Nsambaddewo ne Nakatestera ab'oluganda lw'abagenzi, omugoba w'emmotoka eno olwabadde okugipakula we yabadde yamuwabyeko buwabi n'egenda etomera abantu. Nsamba wano Bulakati tufunye ekikangabwa ky'amaanyi. Abaana babadde bagenze okulya olunaku olukulu wali Njange bakoonedde emmotoka bwe wabye ne bakoona kitalo nnyo okufiirwa abaana abo ababiri, omuwala n'omulenzi, omu wa myaka 9 Lion ate Naluswata Winnie ye wa myaka 20. Ate ekyennaku ennyo abadde alina n'olubuto lwa myezi nga 3 kubanga mama we bw'agambye bakooneddwa ne bafiirawo, n'omulala ali ku wabbamu hospital e Mateete naye yakooneddwa omuto tumanyi nti naye anaalama. Poliisi ewandegeya mu Kampala ne Gyebuli eno ekyanoonyereza ku kintu ekyabwatukidde mu Kaguguba Central Division n'ekireka nga abantu 5 bakoseddwa era nga bino yabaddewo ku Lwokutaano oluyise. Okusinziira ku byakafunikawo mu kunoonyereza kwa poliisi, ekintu ekyabwatuse kyaweerezebwa buweerezebwa omukyala ategera ekiseri ya Anita ng'abeera Dubai, nga kino kyajjira mu ngoye ze yasindikira mukwano gwe mu kitundu ekyo ategera ekiseke erya Katusiime. Katusiime nga muzzukulu wa Namukadde Jennifer Birungi ategeezza poliisi nti mu ngoye ezaamuweerezebwa mwalimu ekintu ekyali kisaanikire nga tekitegerekeka era mu kugezaako kukisaanukula kyabaluse bubwalusi. Abakoseddwa nga mu kiseera kino bali mu mbeera mbi mu ddwaliro ekkulu e Mulago kuliko Jennifer Birungi jjajja w'abaana, Pony Elizabeth nga muzzukulu, Vanessa Birungi, Harriet Kabasinguzi ne Nakandi Michelle. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano nga yamumyuka Luko Yesigire ategeezezza nti ebimu ku bipapajjo by'ekintu ekyabwatuse byitwaliddwa mu keberero lya gavumenti okuzuula ekituufu ekyabwatuse ne kikuba abantu, mu ngeri emu n'asaba bannayuganda okwongera okwekenneenya ebintu bye balaba nga tebabitegeera bulungi. Kigambibwa muwala wa Jennifer Birungi ateeberezebwa okuba nti yafuna ebintu okuva eri munne Anita, ate bwe yali abeka ebijja kigambibwa mwalimu akantu akuuma ka bbulu ne bwe yakasula mu kasasiro omu ku baana akajjeeyo n'atandika okuzannya nako ng'essaawa 3 kaabwatukidde mu maka gaabwe era abantu 5 bafuna ebisago by'amaanyi. Famire ya Sheikh Abdul Hamid Rugemwa eyawambibwa era yakwatibwa ab'ebyokwerinda n'okutuusa kati nga tamanyiddwako bimukwatako eddukidde ku poliisi nga yagala poliisi egiyamba okuzuula amayitire ge. Sheikh Abdul Hamid Rugemwa okusinziira ku b'oluganda lwe ab'ebyokwerinda baamukwata ne bamussa mu kamotoka akakazibwako erya drone sabbiiti ewedde mu bitundu by'ekyabakuza mu Masaka City. Bakyala ba Sheikh Rugemwa nga kuliko Sumaiya Nabukwasi, Mariam Naziwa, Salina Naigaga ne Hadija babirye bagamba nti ab'ebyokwerinda babategeeza ab'ebyokwerinda bwe baali batwala omuntu waabwe babategeeza nti bamututteko poliisi eya CPS e Masaka okubaako byayanukula. Nga mulimu abasirikale ne bajja nga batukonkona seeka fe abapoliisi tukwagala era yawamuka mutulo n'afuluma babwe ne bamutuuza ku kabalaza ne bamwanika emikono ne bamuteekako empingo. Baali bamwambuusa bwe bati neefuluma abweru ne mbabuuza omuntu wange mumutwala ludda wa ne bangamba bamututte ku CPS naye saategeera CPS yaawa. Yagezaako okutambulako ku poliisi ez'okumpimpi Masaka wano ku CPS ne bangamba nti bamutwala ku CPS ye Padero. Sanya abadde atweyimiridde mu buli kimu ye lusuku lwaffe nyumba batubanja ndi Nakawere siina buyambi wonna abalandi road bagenda kutugoba mu maka. Omu ku baana ba Rugemwa ategeezezza nti kitaabwe yagenda okukwatibwa yasangibwa akyanyiga biwundu ebyamutusibwako ab'ebyokwerinda bwe bamukwata mu mwaka 2019.
ayogerera poliisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga Muhammad Nsubuga ategeezezza nti Lugemu atali mu buduukulu bwa poliisi mu kitundu ekyo. Muhammad Nsubuga bw'ati ategeezezza nti baakwongera okunoonya okuzuula ekifo ekituufu omuntu oyo gy'akumirwa bategeeze n'abooluganda lwe. Prositekinze okumakomera agafa ag'enjawulo mu disitulikiti zino ezikola omwenda taliiwe era mpakanye n'okuzuula amabega ewali ekituufu ekyo kubanga n'ennamba gye basuubira nti neya drone enamba plate teri ayinza gitubuulira naye nga already tugenda kuba nga tunyonyerezaako ensonga eyo. Minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda n'ensonga ez'abazirwanako Vincent Mamulanga Kisempija asabye bannayuganda obutalekerera byakwerinda obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ebitundu byabwe wabula nabo bennyini benyigiremu mu kukendeeza obubbi obususse. Minisita Mamulanga Kisempija obubaka buno abutisse omubaka wa gavumenti e Kasese Lieutenant Joy Walusimbi mu kugalawo empaka z'omupiira eza Mukoko Christmas Cup mu ggombolola y'e Bukula mu disitulikiti y'e Kalungu ezaategekeddwa avunaanyizibwa ku by'amawulire ku lukiiko lw'abakulembeze b'abavubuka e Kalungu Yiga Yazidi Abasi naye n'asaba abazadde bafeeyo nnyo ku nkuza y'abaana. Ebyokwerinda bikolebwa emirundi ebiri. Bukolebwa abakuumaddembe naffe abantu aba bulijjo. Katulina okukwataganya omu n'abakuumaddembe aye naffe n'omanya nti mu biseera nga bino bakyala kimpadde babeera bangi n'otalekerera ate bintu byo nawe obeere nga olinako obukuumi obw'enjawulo bw'obiteekako n'okusinga ennyo abaana baffe obutawalekera abaana agenda kutaayaaya nnaku nkulu biki tuleme okuddira kwejjako obuvunaanyizibwa bwaffe ne tulekera abaana eddembe eriyitiridde gye bajja okufulira ebizibu ebitali ng'ebyo. Abavunaanyizibwa ku nteekateeka y'emyoga mu disitulikiti y'Empigi batandise okwekenneenya engeri ebibiina bya SACCO gye bikozeemu ensimbi gye bikozesaamu ensimbi ezibiweebwa n'oluvannyuma gavumenti ebyongera ssente endala. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Akulira enteekateeka y'emyoga mu disitulikiti y'Empigi Kazibwe Ronald alangiridde nti atandise okwekenneenya engeri ebibiina oba SACCO gye bituukirizaamu amateeka agabiweebwa gavumenti naddala ensonga y'abammemba okuzzaayo ssente ez'abawolebwa. Kazibwe Ronald agambye nti omwezi gwa January w'omwaka ogujja gunaggweerako ajja kuwaayo alipoota mu minisitule etwala emyoga ebibiina ebikoze obulungi gavumenti buli kimu ekyongereyo obukadde bwa shingisa 20 okwongereza kwezi obukadde 30 obwabiweebwa mu kusooka. Kazibwe Ronald ayongeddeko nti disitulikiti y'Empigi yafuna ensimbi akawumbi kamu n'obukadde bwa shingisa 30 zigabanibwe ebibiina bya SACCO 37 kyokka mu kiseera kino ebibiina 33 byokka bye byakakolebwa. SACCO nnya okuli ey'abavubi abavuzi ba takisi ne bamakanika bo tebannatuukiriza byetaago. Yamyuka RDC w'Empigi Nsereko Helen agambye nti enteekateeka y'emyoga mu disitulikiti y'Empigi etambudde bulungi lwakuba abantu bangi tebannafuna ssente olw'okuba tebaagala kusooka kutereka. Kwensinziira okulaba nti abatunzi b'Empigi bajjumbidde emyoga kwe kulaba nti buli kiseera bajja ne tusayininga ssente ate gavumenti yasanyuse ku abo abakoze obulungi era tugeza okubasootinga okubongera $2,000,000 mu kibiina kyabwe kitegeeza nti akola obulungi asiimibwa era neewuunya abo abatalina kuyingira bulungi mu myoga. Kwa CBS nze Patrick Serugo. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Bukomansimbi George Bakunda atabukidde abazadde abatandise okukaaba ebisale by'amasomero ate ng'ensimbi bakyayongedde okuziteeka mu bikujjuko by'ennaku enkulu. George Bakunda agambye nti abazadde bateekeddwa okukimanya nti amazaalibwa g'omulokozi gaawedde eggulo kaakano bateekeddwa okutandika okwefumiitiriza ku by'okuzza abaana ku masomero mu kifo ky'okwongera okulya ensimbi. Awadde abazadde amagezi okusooka okwetereeza n'okwerekereza ebirungi bamalirize olwanga 10 January olusuubirwako okuggulwawo amasomero balabe obanga ebyetaago by'amasomero byonna babituukiriza mu budde obwo olwo balyoke balowooze ku ky'okuddamu okusaasaanya. Era mwe abazadde temwerabira nti amasomero gagenda kuggulwawo mu bwangu ddala mu January ennaku nga kumaawo amasomero gagenda kuggula. Temusaasaana nsimbi zoona kuzeemalako mu nnaku nkulu ate amasomero bwe ganaagulwawo mutandike kutangatanga nga mulemereddwa.
Ebyongo bitadde ku bbali baabadigize mu disitulikiti y'Bukomansimbi ekiro ekikeseza leero basuze bakyekola disiko zisindogomye mu bifo eby'enjawulo okulikawo ko kibinga ekikuuta n'ewalala nga kigambibwa nti bannyini bifo ebisanyukirwamu baasabye poliisi ne bawa olukusa. Wabula abakulu mu poliisi Bukomansimbi tebafunise kubaako kibatangaaza ku bivulu ebyabaddewo mu bubuga obw'enjawulo ate ng'ebifo ebyo bikyali ku muggalo olwa COVID. Ekereziya Katolika mu nsi yonna olwaleero ekuzizza olunaku lw'amaka amatukuvu n'okukuutira abantu ba Katonda okutwala amaka nga kintu kikulu nnyo kubanga gwe musingi okutambulira buli kimu. Reverend Father Henry Mbiru omumyuka wa Chancellor w'essaza ekkulu ery'e Kampala bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya misa mu Lutikko e Lubaga ategeezezza nti amaka ag'ekyokulabirako ge ga Mariya ne Yozefu wakati mu bisomoozo bye gayitamu basigala bakyali bantu era abanywevu mu Katonda ate nga bavunaanyizibwa. Tujjukira naffe okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe naddala mu maka gaffe. Bakristo baganda bange, amaka kintu kikulu nnyo. Amaka y'entabiro okuzimbibwa ensi, amaka y'entabiro okuzimbibwa eggwanga ate n'ekereziya okutwaliza awamu. Omuzungu agamba nti the family is the basic cell of society. Awo nno bannange, buli kintu ekibawo mu ggwanga kitandikira mu maka. Amaka bwe gabeera amalungi nga geeyagaza n'eggwanga libeera lyeyagaza. Amaka galina potential nnene nnyo okuggyayo ekirungi mu muntu ate n'okuggyayo ekibi mu muntu. Awo nno ng'abazadde tulina obuvunaanyizibwa okulaba ng'abaana baffe tubakuza bulungi basobole okubeera ab'omugaso eri eggwanga. Father Mbiru era afalaasida abaana okwongera okugondera bakadde baabwe baba nga baagala emikisa mu nsi eno. Kituwulire bakadde baffe kubanga ekyo Mukama akisanyukira nti Yesu Kristu bwe yagenda e Nazaaleeti yagenda n'abawuliranga ate mu kubawulira n'afuna okuganja mu maaso ga Katonda ate ne mu maaso g'abantu banne. Buli assaamu kitaawe ekitiibwa addaabiriza olw'ebibi bye. Awo nno bannange, abaana tufe mu bakadde baffe ekitiibwa tukendeeze ku malala tulabe nga tukkakkana nga tubeera beetowaze eri bakadde baffe ate twegendereze bannange. Waliwo yayimba n'agamba nti omuzadde Katonda wa wano ku nsi. Awo nno essanyu lye tuwa abazadde baffe lituddira mu mikisa ate n'amaziga n'ennaku gye tulabya bakadde baffe ate nayo tetuviiramu birungi. Awo nno bannange tukkakkane. Mu mawulire amalala okuva ebweru w'eggwanga, South Africa eguddemu ekiyongobero enkya ya leero olw'amawulire ag'okufa kwa Ssaabalabirizi Desmond Tutu afudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 9. Ssaabalabirizi Desmond Tutu ajjukirwa nnyo mu biseera ebyokulwanyisa abafuzi b'amatwale n'okuvumirira era n'okulwanyisa enfuga ey'ekikabbulu esosola mu langi wakati w'omwaka 1948 n'omwaka 1991. Ssaabalabirizi Desmond Tutu yali musajja mwatiikirivu era abadde musajja munnaddiini omwatiikirivu mu South Africa ne mu nsi yonna okutwalira wamu. Pulezidenti wa South Africa Cyril Ramaphosa agambye nti okufa kwa Ssaabalabirizi Desmond Tutu kuleese eddibu ddene nnyo mu ggwanga eryo era eggwanga lyakumukungubagira okumala ebbanga eriwerako. Ssaabalabirizi Desmond Tutu waafiiridde ng'atemera mu gy'obukulu 9. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasisi Nsubuga. MTN